mbaniriza abalungi abansuza omwoyo kumpaji ng'omutwalo. Byanzi bya mulaga tebiggwamu nsununu. Kyajja kusaanya yeerabira oluguzi. Olwaleero mbatabadde munafa atabala omulima. Omanyi munnange ekijungu tewe kirengera wali omutembeezi wekikubira empongo. Ate era nga bulijjo awabeera enkugguluuta osanga eyabonyaabonyezeddwa edda omutema mpola nga naye akanula akakuba akazza. Bwe bakubagulizaako nti mu byannabanke masuulayo olusiinya wandibaayo walugongo gwe toyinza kukuma kkungu obuba otongo lyakuma mu mulyango. Oba okutootaatoota newankubadde okussaamu akantu ositukiramu era ng'eyatega ogw'ekyayi ogwo nno gubeera mutego. Ku miryampisi n'obuto nga bugenda. Sigenda kubanga muwabutwa wa kyejo. Bagamba muwabutwa wa kyejo ekiwanga akiyita ngoma, amagumba agayita ndege, essanja aliyita mbugo. Labayo omuntu ng'omwakuba endiri. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule Nantagwira kye yakimu kiwoowo Lumunyogovu atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja Sereganyi Sengule 222 omukenku mu lulimi lwa Ssaabasajja Kabaka lulimi Oluganda era Ssaabasonyi wa Luka Luwomya okwetoloola Ssengendo na bulamu. Teweerabira nze nakuwandiikira ekitabo ekiyitibwa Olulasangeye kinoonyeeko kiba kya mitwalo 10. Effumbekero ly'ebisoko nakyo nze nakikuwandiikira kirimu ebisoko kiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 222 kiri nakyo weekiri kya mitwalo 3. Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo weekiri kinoonyeeko kya mitwalo 3 ne olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutemu nakyo weekiri kya mitwalo 3. Ebitabo ebyo byonna bina biwandiikidde Buganda kubanga njagala olulimi lwaffe tulwanire luyimuse luyitimuse tutaate tulumbutaye tulukulaakulanye. Nzinze olwaleero puroguramu ngiweereza sitambudde omu nga Walugongo ku Bukukumbo. Jjukira baalugera dda nti buyisi bw'omu nsega yebika. Kati ntambudde ne mutaayi wange Kabugo Joel wedda gwe mbagamba ku kamera. Kati ku mulundi guno waali nnyo era agenda kubaako byatugamba eby'ensonga. Ate ngikolere wano ku Mubeezi Gardens zisangibwa eno Nakaseke. Gardens zino bw'oba olina mbaga osobola okuleeta embagayo n'ogikolerawo. Naye ogwa nkolo gwa kwanjula ojja n'ogukolerawo wano kubanga kansabe muganda wange abalage ku kizimbe obwaguuga ekyazimbibwa ku Gardens zino. Olabe eriyo emmanju waakyo okiraba ekizimbe ekyo okiraba okirengera gagadde kati awo omukolo gwo gukolerawo bulungi nnyo ne gutambula bulungi. Garden ngazi kifo kigazi nnyo nga bw'okiraba tusinzidde ku Mubeezi Gardens. Neebaza muganda wange ali ku kamera oyo nno olwaleero mugenda kumwewuunya alina obukugu obw'enjawulo bamuyita kirungi Rasto. Musajja oyo mukugu nnyo. Leero yali ku kamera era abalaze view ndowooza view mugirabye temulina kye mutoma musigadde gubali wamu nga akubye ne kojjawe akaliga. Kale mweyoloole mukkuse mirembe munawo nga mugalamidde. Jjukira agalamidde tabula gwata emanvu etta embaala. Njogedde bingi bifaananako nsala bijanjira salabata mu kyayi eky'eggalwe. Ssebo sooka weeyanjulire abatulaba. Amannya agange nze Kabugo Joel ndi muzzukulu wa Mugema. Olwali tuzze ku musomo gwa ddagala. Ssebo musomo gwa ddagala mu ngeri ey'enjawulo ebikolo tukwaniriza mukulu Kabugo Joel. Weebale kutukyayirako ku YouTube yaffe eneyitibwa Olulasangeye. Mukulu Kabugo Joel ozaalibwawa obeera wa taata gyali mama gyali? Nzaalibwa ku kyalo kino ekyaffe. Ekyalo ekiyitibwa Bukalabi. Ekyalo bakiyita Bukalabi. Omuluka gw'empwedde egombolola Kasa ng'ombe. Egombolola y'empwedde. Egombolola y'empwedde omuluka. Weewaawo essaza lya Ssaabasajja erya Bulemeezi. Kakati mukulu Joel nga bw'otoyanjulidde tweyanzanye tweyanzege. Leero ekikolo ki ky'olinawo ky'otuleetedde ekipya? Kano ke bayita akafumbo. Kano ke bayita akafumbo. Akafumbo kano kalina makulu ki mu Buganda oba kayamba katya omuntu? Ekikolo kino akyeyambisa atya okuwona ndwadde kinaki? Kirina endwadde zekiwonye ez'enjawulo? Ekikolo kino kiyamba gwe omuntu ekeera. Kiyamba ku mawuggwe ng'omuntu ng'aweekeera nga mawuggwe muno mawuggwe ku mirandira gyakyo. Obufunze okubya ddala kyo gino yendaba gino n'okwambuka eno siteemu enduli n'ebikoola byonna ddagala.
byonna ddagala paka waggulu ku mutwe. Kazooba kannamuwanga. Akantu kano Ese ke kantu kayamba akafumbo. Ke kantu akayamba omuntu okuziira. Omuntu ng'aziyidde nga omuntu nga tassa bulungi. Akalubirirwa mu kussa. Senyiga. Omanye endwadde ey'okukalubirirwa mu kussa tugiyita emiraalira. Emiraalira tunakwambuka eno waggulu. Emirandira. Omuntu ng'owulira nti oyagala kusesema. Okubuuza embuga. Ekisoko tulina ekisoko okubuuza embuga kitegeeza kusesema. Omuntu nga emmeme okutyobooka. Emirandira gino osobola okugyoza n'ogaayaako. Ojooza bwoza mirandira nga gwogaaya. Ng'ogaaya bugaaya. Gyokka sina kyengatta mu kirala oba waliwo ekirala. Togattako kirala. Akafumbo. Otuwadde ssenyiga, otuwadde okukalubirwa mu kussa. Okuweekera bano omuntu gw'owulira. Okusindukirwa emmeme. Omuntu ng'amaze okukola ne waakolako omulimu mutono okuli naye ng'awulira akantu ako. Asiza kumukumu ng'alinga kaweewo. Talina mulimu gwakoze ne waba asituddemu akantu wali katono abantu abo abanene. Amafembe. Akantu ako kabakolako. Tongamba mukakendeeza n'omugejjo. Tekakendeeza mukejjo. Mbadde manyi nti kuba kati ninayo abakazi mikwano gyange abanene nga wanaaba alabye ddala nga omugejjo agenda kugusala. Bannamudiguli. Bamagondogolo, Ako nako gyekali. Ako nako tukalina. Nako gyekali. Mu kampuni yaffe. Eddagala lino ku muntu ku kiwanga kyonna. Otwongeddeko n'endwadde yoza mu kiwanga. Abaziire mu kiwanga ddala okugira okuvaamu omusaayi mu nnyindo konna kabikolako. Okuziyiraziyira mu nnyindo oluusi mubaamu waliwo omuntu awulira nga nnyindo ziziyidde zikutte naddala abalina alagi. Oluganda ndumanyiko kitono naye ekibobe mukiyita kibobe era mu Luganda. Ekibobe ekyo kakimalawo. Endwadde z'ekibobe. Abalina ennyindo ebiziira talina ssenyiga naye ng'agamba gyembaleko ebigambo ng'ebyo ow'ekinnyindwa. Kakati abatulaba omuntu we tuyita ow'ekinnyindwa yoyo ayogera nga munda ayogera mu nnyindo. Kubanga tulina ennukuta zinnakinnyindwa ma ne na ne ŋŋa ne nnya era zo oba ozaatula owulira ma na nya nga ezo. So omuntu w'ekinnyindwa tugende mu maaso. Akantu kano kakolera ddala. Akafumbo. Nga kakola nnyo akafumbo. Kakolera ddala ku baana ddala bano abawere. Abawere. Ate abawere kabayamba katya? Abawere oyinza okukolako obukola nga mukaaga n'obuyenga. Bano abaana bagamba nti omwana simanya yamira. Bambi aba yamira. Omwana wange yamira. Oyenga kano n'omuwa. Omutonyeza mu nnyindo omwana. Oteekamu oyenga ne buleeta ne kaleeta obukola nga mukaaga ne buleeta amazzi. We buleeta amazzi obukola obwo. Ekintu ky'olina okukola obukola oteeka mu katambaala akeeru oba akasuuka akeeru. N'otonyezayo ettondo libeeri. Limu. Ne mu nnyindo yeene ettondo libeeri. Liba limu. Ate omuntu omukulu abiri. Akafumbo kano tekamanyi mwana agize oba ali wa ddembe. Omwana oyo era n'oyenga nga toyagala muteeka mu nnyindo. Nkiraba. N'oteeka kajiiko amatondo abiri kajiiko n'omunywesaako. Tekamugoba ku mabeere naawe omuntu ndi wa ddembe oggaayaako. Tekakaawa. Kankakasi by'oyogera kubanga oyinza otugamba tekakaawa ng'otusendasenda ku kamera. Kyayogedde kituufu. Tekakaawa naye amasana gako nga meeru wenka kutudde ndaba meeru. Tegalina buzibu. Era kyekikolo n'eddagala bannayuganda ne bannakampala. Kyembagamba ekikolo kyo weekiri. Kiba kya sente mmeka? $1,000. Kati ate ayagala okukisimbako kati eno nsigo. Enogera kujimpa. Enogera gikuogera. Abange naisa sikale buddo. Noze kyapa mu manya gange n'ensigo. Endwadde zino zonna zikawonya kati nga ngenda nesimbira ensigo yakafumbo. Temujja kunsaba eddagala tebalisaba bannange. Gula liryo. Teeka mu nnimiro yo. Kati olwo alyetaaga
mu bungi kiri obungi bonna bonna obiri ayagala ebikolo tulimuwa nayagala ery'obuwunga tulimuwa mulina n'ery'obuwunga eteeketeeke liri mu mikebe bawe ennamba y'essimu 0743 64 55 36 essimu yange olina wakuba okutataganya oli mukakanya madinda musajja akubira essimu okuleka saawa 4 musajja ali mu kukomerera ali mu ngoma mu kayiggwa okuleka saawa 4 akantu kabaka fumbo keeko endwadde kalina nnyingi nnyo batagana ku tomalaayo manya abalala nyako nina mikwano gyange abali awo Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, abali UK, United Kingdom, USA, United States of America, Australia, Canada, nekyembadde nerabiddeyo Qatar. Omuntu bino waliwo omuntu abakola bino ebintu ebyo emimiro gimukolokoota awuli ebimukolokoota kati kapengeri gye tukaliddeko ne bwota mukolokoota wano ekintu galowulire nga bwokagayizaako oba nkagayizaako nkawulidde olina otandika okuya simeero neweebera nga oli wano wendi osobola okumanya nti mu distance kati kaŋŋambe mu futi nga 4 osobola okuwulira emmere nti ewunye bamulirwana kakuyamba waliwo abantu abamu nga tebawuliriza biwunye munnange oli ne wajja nayonoona empewo oli tawulira oli ne wajja wano mpulira ekintu ekisiridde wano nga tawulira ennyindo nga zafiira osobola okumanya n'ebiwunyawunya ebikulira alawunya naye nga mpulirawo ekiwunya naye nga gwoli naye nga sikiwulira enswera ne bwe zeekuŋŋaanyaawo zityawo omuswera ne ogusanga nga yetalina kyawulira siwulira kunya kakusikiriza kakugula okuwunyiriza nze testi gyempulidde kalina n'amaanyi g'ekisajja yamba eggwanga abantu bali eyo baafadda amaanyi g'ekisajja atuuka wali ebintu abitunulira kizimuzimu kati konkutteko era kooli nange era n'okusomesa olina n'akamanyi g'ekisajja tujja kubuza bagamba nti ebiwooma bigwa byokya naye nga balungi tulikoledde kwano ku Mubeezi Gardens esegedde bulungi labi 8 bowa ndi ku 0784 599 343 0784 599 sharinga likinga commentinga byonna bikole bw'olaba programu ng'eno eriko ebiyigiriza ebisomesa sharinga munno muwe kati tuli ku mulembe gwa kugoba bintu bya buseegu ku mikutu abantu bali bwalaba ekintu ekyobuseegu nga awenegerera ng'asinika bye babeeramu ebyo datawo lwaki agenda nga tolina kyoyigamu mukwano gwange njagala oveerye nga bisimire embwa lumonde kakati labuka kenga nebakugamba byotawonga bakulamulira nti leka banzite emagombe eriyo kwegamba ogenda kumyuka kitaka muve mukaja bangu ngaakaaka naggweramu eyo kakakanyizibwa na kisiisi wamma basiibule oddemu bawe namba tugende nange nsiibule olwo tubaviire ekyo kiggwe basiibule bakama bange munaaba mwetaaga akafumbo kano koekali musaza ly'ebbowa ddala ery'ebulemeezi munnakaseke disitulikiti ennamba eyange eri 0743 64 55 36 kale sigenda kusukkawo mbadde nejoero kabugo munyulidde bannange kale sijja kugerenjulanga eddimiro enjala ebirungi tebiggwa tugamba nti analaba enkuba asooka bendano kyokka eganya omunya taleka awombayo naye mwagale nono jikiza nannono n'olulasanga nasawuseemu eggono nze olulasanga enzizeemu akayo oluganda mwisa otaliiko kkomo sekono tawanyisibwa nfe ekkabyo olwaba engono nkumu watulaze enkano omwana gwa wano gwavaako entalo kawakula atalo yatogeza muli akasasa yaba gyavudde agala kugwefuga gwafuuka ndi balanya tuwakana nkulya ennusu bwe yali eyo olubanyano tetasula bwe yakuta bwe yatula mu ntebe n'atula ekikijja naye omusajja mukulu kiwajja noba kibutongulu bannange etakula uganda ng'erabye abaana bano bakunduze nga makunsu abaana bali bo bagejja nga kisegenya olumugamba akaate nasongoza omumwa olumugamba akaate nakusongoza omumwa mukubiza sonya gyogaba engoma naye kirengerengo kyokoza nyini ttaka kale ebigambo omwe ebikoopiko kutwala empongo mudolwe tugambe ni Ssaabasajja Kabaka awangaale.